Akatambi kano kalaga omuliro nga guteta mu zooni ya Kakajjo mu Kisenyi mu Central Division mu kiro ekikeesezza olwaleero. Abatuuze batubulidde nti bakubidde poliisi y'abazinya mwoto kyokka ng'etuuse kikeerezi ng'ebintu by'abantu ebisinga bimaze okujja. N'engoye biteri sinseeze mu dduuka kuba nze ntunda walagi ndi businessman. Olira kasinga sitaasizza mwana wange nange saalifiiridde mu nnyumba. Olira byebyo batunde lumu tugende. Naye singa ffe ng'abapangisa bakeera enkya ne batugamba nti wano waliwo enkaayana muveewo mugyewo ebintu byammwe mutambule mugende ffe tuba tuvaawo. Naye tebatubuulira obunafu buli mu bakulembeze ebintu ebimu basobola obitegera ne batatubuulira ne tufiirwa bufiirwa. Bannange omuliro guno tegube gutandise leero. Kasira bantu bafiirwa maali yaabwe ate ku luno bafiirwa kinene nnyo ate abasinga bonna bali mulundi. Fire esoose okujja tezze n'amazzi ate endala nejja n'amazzi kakati ate ey'amazzi ezze luvannyuma Kati ate kisooka mukwano kusawa bazze ku ssaawa 10 n'ezo nga waseewo eddakiika ago 3 omuliro gukwatidde. You cannot know exactly where it originated from. So for you to analyze and get the cause will require probably other forensic examinations and testing of samples within the scene. Ekibangirizi kino kimanyiddwa nnyo okubeeramu abasuubuzi abatunda emmere y'enkoko, mukene n'obuwunga. Ffe twava eri gye twali tubeera eri mu market view ne batugamba muveewo ne tusenguka bulungi ne bamenya bulungi ne tudda wano tuleka twali tumazeewo emyezi nga 8 naye nawo singa batubuulira nti abaaye wano twetaagawo ne tuvaawo tetusobola kulemerawo naye tetulina kye tulonzeemu yadde 5 ku bukadde n'obukadde obuli awo nga tulina mu zibbanka. Wabula guno si gwe mulundi ogusoose ekifo kino okukwata omuliro nga kyaliwo mu Novemba 2019 ne January 2022. Omuntu avuddeyo okwokya abantu baffe kubanga gusigo gusoose sigo kubiri kinabeera bwe kityo omuntu oba ayagala ekifo kino yanditudde n'abatuuze okusinga okujja ne babayokya kibi nnyo nkivumirira kubanga abantu we bali kati baavu nnyo abasinga bali mulooni ne mujja ne babayokya so nkivumirira. Okusinziira ku poliisi teri muntu afudde wadde alumiziddwa weewaawo waliwo omutuuze alumiriza nti waliwo abaana 3 abatusiddwako obuzibu. Bwe bali waliwo abaana abafiiridde ku ki omuliro wali. I have not registered fatalities yet. We are going to clean up the scene and we are going to do what they call overhaul to just search everywhere. If there is any fatality, we shall report in the due course. Raymond Tamale, NTV Akawungeezi.